atendezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka Abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula Elizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu nga tweyubula era nga tujjukira amazima agatuddemu mu kaseera kano nga tutegeera embeera etambulira mu nsi yaffe ku lwo okweyubula kw'omwoyo nga batugamba nti okutikkirwa kw'emyoyo nga ye coronation eya emyoyo egyo vampire gye yafuula nga ekirwadde naye nga yeringanga gye tuyitanga general paper eri ebyemyoyo eri abo abasobola okubeera nga bazuula amazima munda mu bo mu mutima gwabwe ne basobola okubeera nga bazuukusa ekitangaala ekibatuddemu mu ngeri eyo ne bayita ebigezo bino kubanga nsaba otegeere nti lino ssomero which tebasobola kubeera nga bakubuulira ekintu direct kubanga ekisooka twali twawambibwa mu ngeri eyo omuwambe alina okubeera nga era atambuza agenda ye mu kizikiza ng'akugamba nti okutikkira kw'emwoyo nga ogenda okutikkirwa nti ate kirwadde kyo gwe nga gwe oyina olukisa okusalawo okkiririze mu bulimba oba okkiririze mu mazima agatudde munda mugwe. Katonda atudde munda munzaalamusa, Katonda atudde munda muggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'owulidde era by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba obisuule mu guluka era weeyongereyo n'obulamu bwo mu ngeri eyo gy'olonze era gy'oyagala okubeera ng'obutambuzaamu nga Katonda yeetengeredde. Ebbaluwa eno eva mu bwakakiiko akatwala sseŋŋendo ez'obwaddungu era nga omulamwa gugamba nti obwangu bwo okuleka eby'emabega bwe bwangu bw'amakyusa go oba okweyubula kw'omwoyo gwo. Egenda bweti tubalamusaako yeffe ab'akakiiko ak'obwaddungu tuli basanyufu nate okubeerako wamu nammwe. Tuyina obuvumu munda muffe n'obumativu nti buli kinnoomu asobodde era atandise okubeera nga asalawo okulekeraawo okulwana, okulekeraawo okubeera ng'alaba ensi mu ngeri gy'agirabamu oba n'embeera ezimu ez'empulira munda ya buli kinnoomu okubeera nga alwana olutalo wabweru we ne munda ye. Tusobodde era okubeera nga tufuna obuvumu nti era ne tukasibwa nti waliwo okuyaayaana era enteekateeka ey'enkula y'emyoyo n'okweyubula kw'emyoyo embeera eyo yonna gy'olaba gye wateekateeka era n'oteeka mu nsi yo nga tonnaba kujja kweyubula mu kaseera kano. Mu bigambo eby'amangumangu ng'ogasseeko okuyamba kwaffe tulaba nti ojja kutuuka akaseera olekeraawo era weggyemu ebikadde owanike osalewo okubeera nga oyaniriza ensi eyo eyawabweru mu ngeri gy'eri. Ojja kubeera nga otandika okulaba ebintu nti bituukiridde kubanga ebigenda mu maaso bwe busobozi obwo obukuyamba okubeera nga weezuula n'okubeera ng'ofuuka ekyo ky'oli. Ng'olaba ebigenda mu maaso mu institutions ez'enjawulo oba ebitongole eby'enjawulo oba mu bantu oba mu mawanga oba mu buli kinnoomu
ng'engeri gye baakusomesa nti ono mubi era nti ayina okukwatibwa asobole okubeera ng'abonerezebwa era aggyibwe ku sseŋŋendo nattimbwa mu ngeri gye mukyagalamu. Ojja kubeera nga otandika okulaba ekikula kyo mu butuufu bwo. Mu ngeri eno otandike era ofune embeera ey'okusonyiwa, embeera ey'okutambulira mu kwagala, embeera ey'okuwonyezebwa n'okubeera n'ekisa ku ebyo era okkirize otambulire mu bulamu obwo oba mu bulamu bwo, oleke ebyo ebyayita, olekeraawo okubeera ng'obirwanyisa munda mu ggwe, weggulirewo eri okwagala okutaliiko bukwakkulizo kukke mu nsi yo, kukke mu nsi yo mu ngeri gy'otawulirangako mu bulamu bwo mu lugendo lwo. Kano ke kaseera akatuukiridde okusobola okubeera nga weetandika okubeera nga opracticinga okwagala okwo okutaliiko bukwakkulizo, omwagalwa, ng'otandikira ku bintu ebitonotono ebyo ebikwetoolodde, gamba ng'ebisolo. Naye okufuna entegeera eno era okufuna obusobozi buno, oyina okutandika okuzimba entegeera eno munda mu ggwe era osobole okufuna obusobozi mpola mpola okubeera nga otegeera era ebikolwa byo bitandika okubeera nga bitambulira mu kwagala okwo okutaliiko bukwakkulizo mu ngeri gy'obukozeemu ku sseŋŋendo nattimba. Mu kaseera kano tuyagala ofune okutegeera n'okumanya ku mbeera eno nate. Era tusaba oyongere okubeera nga otambula mpola mpola ng'omwana ayavula, nga weeyubula mu kaseera k'olugendo lwo kano ak'amakyusa. Mu kweyubula kuno okusobola okubeera ng'ofuuka oyo atudde mu mwaliiro egya waggulu ekyo ky'oli nga ye mwoyo wo, kubanga ekyo kirimu ebibala eby'omuggundu era nga kikuwa essanyu mu lugendo lwo. Muganda wange, salawo era funa obuvumu okubeera ng'osuubiza eri ggwe akaseera kano okubeera nga otandika olugendo olw'empolampola okuva olunaku olwaleero, osobole okubeera ng'otuukiriza ekiruubirirwa kyekyo eky'okuwanika. Oleke ebyo ebyayita, olekeraawo okubeera ng'olwanyisa ebyo ebiri mu nsi yo eya wabweru n'ensi yo ey'omunda. Olutalo oluli munda mu ggwe n'oluli wabweru lwo oluleke lubeere nga we luli. Oleke ebyo by'otasobodde era by'otasobola bibeere nga we biri mu nsi yo. Kino kikolwa ky'amaanyi nnyo mu kaseera kano
era ekiri mu ngalo zo akaseera konna. Kubanga tuyagala tukutegeeze nga we tuzze tukugamba akaseera konna, ojja kukoowa okubeera nga buli kiseera okwatirira enge, effutwa, okutya n'obukaawu. Ojja kwetaaga okuleka ebyo emabega mu lugendo lwo. Nga newankubadde y'engeri gy'oyina okubeera ng'otambuzaamu obulamu bwo okuviira ddala mu lubereberye kubanga oli mutukuvu. So kati ke kaseera omwagalwa oleke ebyamabega, oleke okubeera nga osonga ennwe ku ebyo ebigenda mu maaso mu nsi ye eyawabweru, kubanga owulira nti bigenda oba birwanyisa entegeera yo, era nga buli kiseera obirwanyisa. Mu ngeri eno n'ofuuka omuntu oba omutonzi buli kiseera akosebwa, nga buli kiseera osonga olunwe eri abo b'olowooza nti bakubonyaabonya. Tuyagala tutwala akaseera kano okukujjukiza nti oli mutonzi. Oli eyo okubeera nga otambuza obulamu bwo ng'omutonzi. Tewaliiwo kijja kubeera nga kikuwa eddembe munda mu ggwe ng'otambuza obulamu bwo mu kikula kyo mu ngeri ky'oli ng'omutonzi oba omwoyo. Tukimanyi mu ngeri gy'okirabamu nti kiri ffane oba kyewuunyisa oba si kyangu okubeera nga oyina omulabe gw'oyina okubeera nga owangula, oba okubeera nga weggyamu ekizikiza munda mu ggwe ng'omuntu oba nga abantu ab'awamu. Tukimanyi nti si kyangu era muzannyo ogutali mwangu, kubanga tuzze tubiraba mu muvi zammwe era nga tuyina emizannyo mingi gye tuzannya. Naye tuyagala tubajjukize nti kaseera ka kugatta wamu, si kwawukana. Tuyagala tubajjukize nti kaseera ka kugatta wamu, guno muzannyo gwa kugatta wamu, si kwawukana. Buli woofuna entegeera eno mu bwangu kyekijja okwanguya amakyusa ago. Nga buli kiseera we tuzze tubagamba emabega, osobola okubeera ng'otandika okutambuza obulamu bwo ng'okozesa entegeera ey'omwaliiro ogwokutaano. Okuva akaseera kano ng'okkiriza nti amayengo agakutuddemu ga mwaliiro gwakutaano. Naye era tuyagala era tukujjukize nti guno mulimu gwo gw'olina okubeera ng'okola okusobola okubeera ng'ofuuka ekyo ky'oli.
era okufuna entegeera eyo ey'ekikula eky'omwaliriro ogwokutaano gwe wajja okubeera ng'ozimba mu nsi yo ne ku sseŋŋendo okutwaliza awamu, era nga tukkiriza nti oyina obusobozi obwo, kubanga buli kaseera tukola endagaano naawe nga weebase ekiro, era nga buli kiseera tuyongera okubeera nga tukufuuyirira era nga tukutereeza okubeera nga otambulira mu mbeera eyo. Okkirize buli kiseera wejjemu ebyo ebitasaanidde mu nsi yo, osigaze ebyo ebiri ku mutendera ogw'amayengo agatudde ku sseŋŋendo maama wo Natimba. Yeffe ab'akakiiko ak'obwa sseŋŋendo ez'obwaddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu naawe olunaku olw'olwaleero. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.